Ekibuga Dokolo kikedde kwakaayakananira ebibiina eby'enjawulo abeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti eya Dokolo bwe babadde bayisa ebivulu nga leero bano lwe basunsudde okwesimba ku kifo kino ekyalimu omugenzi Cecilia Ogwale yafa ku ntandikwa y'omwaka guno. Kino kiwaliriza poliisi okugala enguudo ezimu ez'ekibuga kino olw'abawagizi b'ebibiina eby'enjawulo abadde bakwatiridde ekibuga kyonna ng'abantu 6 be beewandisizza okuvuganya ku kifo kino olwaleero. Muna NRM Odong Janet Lawi asoose okwewandiisa ng'ono yeewandisizza ku ssaawa 3:40 mwezi okumakya ng'addiridwa munnakibiina kya Forum for Democratic Change Dr. Rosemary Ogwal muwala w'omugenzi Cecilia Ogwal ng'abalala beewandisizza kuliko munnakibiina kya Uganda People's Congress Sarah Ogutti eyeesimbyewo ku kadi ya National Unity Platform Ageno Harriet kw'ossa abeesimbyewo ku bwannamunigina okuli Akulo Esther Obote ne Dr. Grace Lalamu. Bano oluvannyuma lw'okwewandiisa boogeddeko naffe ne balambulula ku ebyo bye bagenda okukolera bannadokolo singa bano abasindika mu paalamenti babakiikirire. Muna NRM Odong asabye bannadokolo okumulonda asobole okubbulula Dokoledde ku maapu. Follow and ensure that our people receive healthcare services that are appropriate. The other thing is about education. We have challenges with education services in our place here, and we also want our children to compete with all the other children in Uganda because UNEB is for the whole country and our results usually is not pleasing. So we also want to ensure that our results come up and our children are also studying and getting good results. Ye Amriyat asabye bana NRM baleme kuleeta mivuyo mu kalulu kano era bategeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Was marred by irregularities and nobody should make a mistake about this because the UPC won does not mean that there were no irregularities. And so coming to Dokolo district, our expectation is that we will have a level field playing ground and that the people of Dokolo will get that leader out of a process that is not flawed. Yejime Akena agamba nti bo ng'aba UPC banonye buwanguzi Dokolo nga bwe gwali mu Oyam nga naye asabye bannadokolo okulonda Sarah Ogutte. Purpose of us getting on the ground, yes. We have a strong team, we are going to mobilize, we are going to seek the votes and we are going to urge that the votes of the citizens of Dokolo be respected. We don't expect interference, but we are ready for any interference, that we are not going to accept any rigging, any plans to rig, and we are going to make sure that the voice of the people of Dokolo is heard across the whole of Uganda. Ye muwala w'omugenzi Cecilia Ogwal nga ye Dr. Rosemary Ogwal agamba nti azze kumaliriza nnyina bye yaleka atandiseeko ng'asabye bannadokolo okumusaamu obwesige nga bwe bassa mu nnyina kuba naye wakubakolera bulungi. Walking on that journey towards completing the work that my late mother began. She was, as you know, somebody who was a politician in her own right, unrivaled in many ways, and was fighting for God and country. Everything that she did was for the betterment of Dokolo, for the betterment of Lao, for the betterment of Uganda. Twogeddeko n'akulira ebyokulonda mu district ye Naikonya Gobi ng'ono aliko byalambuludde n'asaba abeesimbyewo okugoberera amateeka n'okwewala obuvuyo. Bagoberera amateeka nga bwe gali mu guidelines ze twabaga bonna twabawa. Ate kye tubasaba bwe tuba tutuuse ku campaigns tuzikole n'omwoyo omulungi awatali nkontana yonna. Okulonda kuno oba okuteekateeka okulonda kuno kubeere kwa mirembe. Oluvannyuma abeesimbyewo bayisizza ebivulu okwetooloola disitulikiti yonna nga kakuyege ono wakumala ennaku 7 olw'okulonda kubeewo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno nga Pulezidenti Museveni asuubirwa okuubako olubu lw'ekigere mu Dokolo ng'ennaku z'omwezi 19 okunoonyeza Odonga akalulu. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.